Abasuubuzi olwaleero bakeeredde mu maziga oluvannyuma lw'abakulembera ekibuga Mubende obutabawa kadde konna kutegula bintu byabwe ne basalawo okubyonoona obwonoonyi. Obuyumba bwonna obwakazibwako era kiyosiki abasuubuzi mwabadde bakolera buyoolebwa ne butwalira mu kitebe kya Town Council kubanga bubadde mu bifo bikyamu. Okusinziira ku basuubuzi tebakyalina wakudda kubanga ensimbi baadde bakazijjawo okuzza abaana ku masomero ate nga n'amayumba gabapangisibwa gali ku buseere kati. Singa mutuwadde wetulaga tubaako wetulaga naye kati tunaddawa magala tuppe sina kitange nogikuba ku ttaka ngayala aweerera abaana mu masomero ag'ebbeeyi. Kyokka nga bwe bagamba nti tekiwoomera matama abiri, abasuubuzi abamu basanyukidde ekikolwa kino nga bagamba nti obuyumba bwonna obutatuukana na mutindo bwandigiddwa mu kibuga. Tufunyeemu obweraliikirivu bumu nti ate tefunye kifo ky'abatonninnyira wegenda kubateeka n'abo abacapati abasigaddewo. Akulira emirimu mu kibuga kino Moses Sempa agamba nti kaweefube gwe baliko wakulongoosa kibuga era obuyumba bwonna bugenda kuggyibwamu awatali kuttira muntu yenna ku liiso. Kino kitukola twagala okuleetawo oda mu kibuga ne kanso yennyini yatulagira naye si kanso yokka kwa kanso abakama baffe batulagira naye naffe nga eno planning committee twali twakisalawo dda nti kiyosiki tuzijje mu kibuga kuba kiyosiki zibadde nnyingi nnyo nga zagala kusinga bizimbe. Abaddukanya ekibuga kino baagala kisuumuuke okuva ku ddaala ekiriko kidde ku ddaala lya munisipaali n'olwekyo bakola butawera okulaba nga bakikulaakulanya n'okukikuuma nga kiyonjo.